Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January mu 2020, Justin Nakamyuka omutuuze w'Eganda Nansana tali lwerabira anti lwe yafuna akabenje n'atuuka n'okumenyeka okugulu. Nali nvaka nga nkedde kasubi ngenza okusuubula nga nsuubula greens nga ndeeta wano nsobole okusiba ntambuza ennyumba ku nnyumba. Kati kwolwo bwe nakeero suubula saatuuka wano waka. Akabenje kano okugwawo ono agamba emmotoka gye yalimu yetomeregana n'endala ennamuŋŋoona abantu abalimu bonna ne bafa. Akabenje ako twakafunira ennamuŋŋoona ku Muvule. Emmotoka yali ndowooza edduka nnyo n'eyingirira trailer yali ejjudde ng'edda kibuga. Kati nga nze njagala bankomye ku Jenina bannange bonna baafa ne baggwawo. Naye baŋŋamba mu takisi omwo twawunamu abantu 2. Ono yaddusibwa mu ddwaliro e Mulago gye yakulungula ebbanga lya mwezi mulamba nga tamanyi biri ku nsi. Kati nze yammenya kuno okugulu kwonna neekuyuza kuno kwonna amagumba gaago kungulu okuddamu okutegeera nga ndi Mulago. Naye era okutegeera kyalwawo kyantwalira ebbanga. Ng'amaze okusiibulwa yatwalibwa mu bayunzi b'ekinnansi kyokka yagenda okuvaayo ng'abeevuma. Ne bansalako ekiseminti. Kati ate abayunzi nabo ne bakyamiza ddala ki okugulu bwekuti ne kubeera bwekuti anti. Mu kaseera ako abaana be bonna baali bayimiriddewo ku bazira kisa n'ekyalo ekyali kibalabirira. Ng'atereddemu yasalawo okudda mu baana be n'atandika okwewalula mpola mpola nga bw'ayoza engoye ku kyalo okusobola okweyimirizaawo n'abaana be. Nga bampa engoye nga nzija ntuula wansi nga nsembeza ebbaafu bweti waliwo n'akaana kange akakulu bwe twayozanga nga nze wenkunya nga nze njavula ate nzira mu yokusatu nga ko kagenda kaanika mu yokuna. Nga wayisa akaseera okugulu kwatandika okukkiriza okusimba era bw'atyo n'addamu okukola omulimu gwe ogw'okutambuza enva endiirwa mpola mpola. Kuno olw'okunzikiriza ate kuno kulamu kati era mbanva okusuubula. Ngenze nanona nakati ne mutwala ne mutunda olw'eggulo nyinyuka ssaawa 4 ogw'ekiro. Mba nkomawo nga we mba nkomawo nzija n'ensawo ya muwogo nsobole okwetikka muwogo oyo nnyumba ku nnyumba gye bantumye. Ng'obulamu buzzeemu okutereera ate yaddamu n'afuna akabenje akalala ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwe-11 mu 2021 ng'ava okusuubula. Ku piki twambuka tuva eri wansi mu lufula akasozi ako tuba tukamalako tukawalampa. Boda boda yakyuka omulundi gumu anti nenzikiriza nekubeyo wansi kwe kukutuka kuno okugulu akwokubiri kati kuno we kwakutuka nakuno ne kutuka. Era bamuyoolayoola okuva wano bamuddusa mu ddwaliro e Mulago n'addamu buto okufuna obujjanjabi nga kwogase n'okumuteekamu ebyuma. Kati ne balyoka banteekako ate ekiseminti nakwo era ekiseminti bwe baatuuka ekiseera ne bakijjako kati zeeni ne balyoka bantwala okunnongoosa ne banteekamu ebyuma. Okuva mu 2021 ono akalembereza akabaddewo akafunidde ku byuma bino kyokka olw'okuba badde abikozesa nnyo byatuuse ne bitendewalirwa n'amagulu ne gatandika okuvulula. Ebyuma bino mbadde mbikozesa nnyo nga nnina okunoonya ekyokulya buli kimu kyetaagisa nze abaana bato bennyina. Kati ebyuma bino ne bijja ne byabika. Nga zzeeyo eri abasawo bamutegeezezza ng'ebyuma bwe birina okuggyibwamu bw'aba wakutaasa bulamu bwe kyokka ssente ze bamusaba agamba tazirina. Abasawo baŋŋambye byetaaga kuvaamu. Bampadde ne ddeeti nga 3 oguno gwennyini gwe tulimu byetaaga ssente obukadde nga 4. Nebbe yandimukwatiddeko yabaddukako kati nga n'ekyokulya bwe batafuna abadduukirira basiiba ne basula. Taata waabwe yatuddukako oluvannyuma lw'okufuna obubenje buno bwombi. Nyina abaana 4 sisobola siina buyambi ekyokulya nfuma kifume olukya lwe twebaza Mukama n'atuwa ekyokulya. Wano wasabidde abazira kisa okumudduukirira asobole okutaasibwa. Nze jasi waabwe siina kyennyina mbadde nsaba kunnyamba nzigibwemu obyuma nsobole okuyambibwa ndabe nga nzira engulu nga nziramu okutambula.